Olubereberye essuula 48. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne bagamba Yusufu nti laba kitaawo alwadde, n'atwala naye abaana be abasajja bombi, Manase ne Efulayimu. Ne bagamba Yakobo nti laba omwana wo Yusufu ajja gy'oli. Isirayiri ne yeekakabiriza n'atuula ku kitanda. Yakobo n'agamba Yusufu nti, Katonda omuyinza w'ebintu byonna yandabikira e Luzi mu nsi ya Kanani n'ampa omukisa. N'aŋŋamba nti laba ndikwaza, ndikwongera, ndikufuula ekibiina ky'amawanga, era ndiwa ezzadde lyo eririddawo ensi eno okuba obutaka bw'emirembe n'emirembe. Ne kaakano abaana bo abasajja bombi abakuzaalirwa mu nsi y'e Misiri nga sinnakuggyira mu Misiri bange, Efulayimu ne Manase banaabanga bange, era nga Lewubeni ne Simyoni. N'ezzadde lyo ly'onoozaalanga oluvannyuma lwabo linaabanga liryo. Banaatuumibwanga erinnya lya baganda baabwe mu busika bwabwe. Nange bwe nnaava mu Padani, Laakeeri n'anfaako mu nsi ya Kanani mu kkubo, nga wakyaliwo ebbanga ddeneko okutuuka mu Efulasi. Ne muziika eyo mu kkubo erigenda Efulasi ye Besirekemu. Isirayiri n'alaba abaana ba Yusufu n'ayogera nti, bano be baani? Yusufu n'agamba kitaawe nti, be baana bange Katonda be yampeera wano. N'ayogera nti, baleete nkwegayidde nange nnaabasabira omukisa. Era amaaso ga Isirayiri gaali gazibye olw'obukadde, n'okuyinza teyayinza kulaba. N'abamusembereza, n'abanywegera, n'abawambaatira. Isirayiri n'agamba Yusufu ti nnali sirowooza kulaba maaso go, era laba Katonda ndabisizza n'ezzadde lyo. Yusufu n'abaggya mu maviivi ge wakati, n'avuunama amaaso ge. Yusufu n'abakwata bombi, Efulayimu n'omukono gwe ogwa ddyo ewali omukono ogwa kkono ogwa Isirayiri, ne Manase n'omukono gwe ogwa kkono ewali omukono ogwa ddyo ogwa Isirayiri, n'abasembeza gy'ali. Isirayiri n'agolola omukono gwe ogwa ddyo n'agussa ku mutwe ogwa Efulayimu ye muto, n'omukono gwe ogwa kkono ku mutwe ogwa Manase, ng'atereeza emikono gye ng'amanyi kubanga Manase ye yali omubereberye. N'asabira Yusufu omukisa, n'ayogera nti, Katonda wa bajjajja bange Ibulayimu ne Isaaka, gwe baatambuliranga mu maaso ge, Katonda eyandiisanga ennaku zange zonna okutuusa leero, malayika eyannunula mu bubi bwonna, awa omukisa abalenzi, n'erinnya lyange lituumibwenga ku bo, n'erinnya lya bajjajja bange Ibulayimu ne Isaaka, era bafuuke ekibiina ekinene wakati mu nsi. Yusufu bwe yalaba nga kitaawe assizza omukono gwe ogwa ddyo ku mutwe gwa Efulayimu, n'anyiiga, n'asitula omukono gwa kitaawe okuguggya ku mutwe gwa Efulayimu okugussa ku mutwe gwa Manase. Yusufu n'agamba kitaawe nti, nedda kitange, kubanga oyo ye mubereberye. Ssa omukono gwo ogwa ddyo ku mutwe gwe. Kitaawe n'agaana n'ayogera nti, mmanyi mwana wange, mmanyi, era naye alifuuka ggwanga, era naye aliba mukulu, naye omwana waabo ye alimusinga obukulu, n'ezzadde lye liriba mawanga mangi. N'abasabira omukisa ku lunaku olwo ng'ayogera nti, mu ggwe Isirayiri, Katonda wa bajjajja bange Ibulayimu ne Isaaka, gwe baatambuliranga mu maaso ge, Katonda eyandiisanga ennaku zange zonna okutuusa leero, malayika eyannunula mu bubi bwonna, awa omukisa abalenzi, n'erinnya lyange lituumibwenga ku bo, n'erinnya lya bajjajja bange Ibulayimu ne Isaaka, era bafuuke ekibiina ekinene wakati mu nsi. Yusufu n'agamba kitaawe nti, nedda kitange, kubanga oyo ye mubereberye. Ssa omukono gwo ogwa ddyo ku mutwe gwe. Kitaawe n'agana n'ayogera nti, mmanyi mwana wange, mmanyi, era naye aliba mukulu, naye omwana waabo ye alimusinga obukulu, n'ezzadde lye liriba mawanga mangi. N'abasabira omukisa ku lunaku olwo ng'ayogera nti, mu ggwe Isirayiri,
anaasabanga omukisa ng'ayogera nti Katonda akufuule nga Efulayimu ne Manase. Efulayimu n'amusoosa Manase. Isirayiri n'agamba Yusufu nti laba nfa, naye Katonda anaabanga wamu nammwe. Alibazza nate mu nsi y'abajjajja bammwe. Era nkuwadde ggwe omugabo gumu okusinga baganda bo, gwe naggya mu mukono gw'omu Amoli n'ekitala kyange n'omutego gwange.